Balungi abekumidde ku mukutu gano mazima saako ne Uganda ey'enkya mbeebaliza ddala mugende maaso mu subscribing. Nabagamba episodes ze twatandika ez'okutegeera ebyali mu campaigns, of course tukyagenda mu maaso nazo abalabeza atusingwize Jonan omu wa Ghetto Media yali nga mabega wa live streams ze twalabanga, Walid Munindwa Lubega and other people other guys are coming on board. Olwaleero bangi ono muyita Jeno naye yeyita Jeno. Gwengenda okutuula naye Sauda badada wetugenda okubeera nga tunyumyamuuko ebiriwo kaakati and briefly ebyaliwo mu campaigns, okwongera okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga. So mugende mu maaso mugoberere ate era n'obubaka mu buteekeko. Nze Moses Wamala. Sauda ogamba oti Jeno ojja kusibyansi basajja basiba bakwata ekalangalanga buli gwe bakwata bagamba nti nze Sebuufu Edward nga bakuterako nti Edi Mutwe so ojja kunsibya ebyambala nti byoyambala byabajeno obeera ku nga principal avaayo eri mugundi ye ng'ojja naye nga olabira ddala Jeno omulamba akuuma principal. Kisa kya Katonda, nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali ku Uganda ey'enkya. Mpulidde oyongeddeko nti gano mazima. Tulikuwa ne muganda wange Dindubo wa Sava. Obulamu buli butya Sauda obukyanga kaluka gwe obulamu buli butya? Obulamu tebweyagala. Kubanga tukyali mu lutabaalo tebinnaggwa. Tukyali ku plan A. So bijja tereera nga meeya awedde nga Kyagulanyi amaze okulayira. Naye as per now tukyalaba makubo kige tunaatandikirako bye tulimu kati so tebunnatereera. So Kyagulanyi alina okulayira? Alina president anti. Okay. Si yawangula. Nawe okimanyi nti gwe walonda. So nabanya abaana ba Sauda madada ono abatamumanyi mutegeedde nnyo y'omu ku foot soldiers zino zabakoze ba politicians mu Uganda bembadde mutamanyi nnyo mu Forum for Democratic Change yaliyo n'akola abawerako aba university actually nzimanyiko Kyambogo naye abaana abagize nga ba guild president abazza bafuna ebifo by'ebyenjawulo mu universities yazaba makinga ne Robert Kyagulanyi Center mu ono okusinga ddala ku ground era ground yo gy'owulira eri heaven very sound Arua Jinja East wetudde ebugiri kwegamba ekimunoonyesa okwongera okutegeera engeri gye bayita mu campaigns yenga asinga okukola ground structuring y'ebibiina ebyenjawulo. Yes, Sauda tutandike like briefly otunyonyole mu campaigns oli omu ku abantu actually mpajiruwaga mu NUP okusooka kyali kisinde waliwo interview gye nakolako nga tusembeera akalulu ng'oli confident nnyo nti kumpi Uganda yonna mugisazeeko era structures muzirina. Campaign zakutambulira ziti? Campaign zali nzibu nnyo, kaali kaseera ka kasameeme, bwali budde buzibu nnyo twali mu kunyigirizibwa kuba nze yali akulira advanced team eya Robert Kyagulanyi Center nga omulimu gwaffe kutuuka kunoonya venue weneeba na kutegekawo kifo tents butebe nakulaba nti system zoogera bulungi. So satambula nnyo ku trail naye nga bolaba nti natambula ne Uganda yonna ne like okubeera ku the same trail nti tugeze tuli mu convoy yemu naye ate kati nze namusookangayo kubanga ye yansanganga nga ndi mu kifo ne tubeerawo katono ne tuvaawo kubanga twakubanga district 3 yes zalinga district 3 so nga omusanga mu kifo ansanga mu kifo aba yakatuuka n'engenda ku venue eddako. Era ne wano polisi nti oluse mu block nze nga nange mbambirabira ku simu nga gwera bwe walabanga paka bwantuukako ku venue endala n'engenda ate kwesembayo obuzibu bwatasinga ng'okusanga nti naffe twayinanga pressure mu bantu nga mutegese ekifo bagamba aliwo omukulembeze nga tatuuka ng'obudde bwe mumulinda okutuuka ng'ekyamazima kati nga buno obudde aba alina okuba nga ali ku last venue ssaawa zino naye nga bakulaga ne second venue yakagivaako. Olwaki? Olw'ensonga nti poliisi yo yali erowooza ina amakubo ge yali ekoze agage nga bamiiseeyo nga tebagala ayite ku kkubo lino eddala. So ffe tetwafuna bwenkanya mu kalulu kaali kazibu nnyo kaali ka pressure nga tukolera ku pressure ffenna ne tukoga katugenze tutandika okulyalya ku mmere tukomawo naye embeera teyali nnungi nera twebaza Katonda nti twasobola okusomoka era ne tukamalako ate ne tukawangula
twakawangula. Bwenge yali ku advanced team biki byotayinza kwerabira ebyali brutal ebintu ebyatuusibwako byogamba nti ddala kituufu bineeno byetaaga n'okutwala President Museveni oba ne gavumenti ye mu kooti y'ensi yonna? Ebintu byesiyinza kwerabira nja kuwa districts ezirina key. Twagende Koboko ewali omukyala Honorable Anite. Tuuke Koboko nga buli wamu ewali kye bayita okupangisa tent. Bani nga baatuganye bamaffe tent ne batuwa ne receipt. Twanoonya tent buli wamu tuteekewo tent ne tunoonya ebyuma nga bonna buli atoka agamba contact Honorable nga kiki ekiri mu ggwanga. So tetwalina tent era ne tumukuba embwa nti omanyi ku second venue tetuyinaawo tent kubanga yasooka Malacha yava Malacha n'adda Koboko nga tumaliriza na Yumbe. So tetwalina tent era principal yakwesa mmotoka waggulu bantu ne bakuŋŋaana bantu baali bangi era Nanita yakiraba nti Kyagulanyi alina kye bayita unit era mwe yalangirira omwami wa NRA Honorable Ayume Dr. Ayume bw'ati era n'awangula. So kitegeeza teyali nti atatunulidde yetatunda n'aba NUP bokka naye atunulira omuntu asobola okulaba nti asobola oyamba abantu whatever party akivolaba yetasosola yasooka kiyita people power nti kintu ky'abantu bonna. Ng'oggyeko ekyokubeera nti baba bagaana nga mbifo ebimu nga wadde mulina ssente n'okubookinga venues biki ebirala ebyabatuusibwako? Venues era zatusumbuwanga nnyo nti watuuka nga oba tugeze nga mwagala venue DPC najja n'agamba eno si ye venue we mulina okuba kati nga babateeka mu kifo ng'olusi kirimu sseŋŋenge ne bateekawo embeera kubanga twatuukanga mu kifo ng'olina okunoonya ekidomola n'oteekawo amazzi teekawo sanitizer ne box ya masiki ng'abantu bayingira ne bafuna masiki naye ne bateekawo embeera akati balina kuba 2 ffe twafuna obuzibu gwe bw'otasaba mumanya nti olusi mwatuukanga ku kifo oba otuuka ne babagaana ne mubeera awo olusi ne principal n'atuuka nga temunaba nakutegeka mugobodda poliisi tulemeseza okuteeka wano nga batugamba tulina kubeera wano nejjogo lyali lingi nga muyinza oba muli mu kifo abeenaalimu ne bajja ne batimba ebipande bya Museveni nga mu kifo ekyo kyennyini naye nga waliwo opponenti waabwe ne bajja nga bayiikiriza nga tugeze muli mu kutegeka venue bo ne bateekako ebipande buli wamu wonna nga kwegamba nga batukyokooza okulaba nga tubaako kye tukola naye era munne nga womanyi nti ebbanga lyonna abantu ba NUP oba people power ffe tuba bampisa era nga tubaleka. Awo nyini yogere ku kintu ekituufu njagala kubuuza mwakiipinga mutya calm kuba okusoomooza kwo kwali kungi yes unlike mu by-elections nga ze twalaba nga wamu okuba basoomooza at the end mu reacting mwakiipinga mutya that cool okulaba nga you didn't overreact. Kyagulanyi ogulaba muzadde era wabeeredde omuzadde amanya buli omu embeera ze era nze ndabika mba kuba ku trail naye Sekasinga banziika kuba nsisaakukiza ebintu ebiri byebiti ebyo Sekasinga nze nafa nendooza yabana naga kakati gwe katukuteeke wano era nze natuwa ne bagala lwaki temubakuba lwaki kati nga ayinza akugamba ekyo tekiggwa okuba just tulina kubakaamu era nga munnanga amanaginga abantu bonna Kyagulanyi amanaginga buli omu aba naye amanya nti embeera zono ziri bwe ziti ono avaako mangu ono mukambwe so buli omu n'amuteeka mu position ye entuufu walina okuba era ffe twamalanga ne tumubuulira bye tusanze olunaku nga atuuza abaana buli lunaku ng'etteeka akampeyini ewedde n'agamba gwe nakulabye obuggolera omusirikale ekyo tokiddamu gwe nakulabye okola kino ekyo tokiddamu gwe nakulabye oyogera bw'oti muyiga okubanga mwogera so nga buli lunaku kampeyini gye yagenda yeeyongera wabangawo ebintu ebyokuyiga nga bingi nnyo era just twali bakkakkamu kubanga chief in command yakuuma amagye nga abaana bonna baki bakkakkamu ne abakubanga akuma bukumi era of course kyandibaddewo ne yakuuma obukkakkamu era nga wamulaba kuba gwe okimanyi nti tumuyita Mubanda kigambo Mubanda kirimu ebintu bingi kati ye Ssaababanda so yakuuma era twali bakkakkamu nnyo mu kampeyini ogimalako weewaawo bo bagezangako tukyokooza naye ng'ate tabaddamu era nga abatunuulira nga tayomba nabo ng'olaba twatukiseera nga n'abaana babaleka
ne bayimirirawo paka we bakoowa ne bagamba kati mugende. Gwenga eyali ku advanced team ey'okulaba nti mufuna venues okutegeka ebifo byonna principal yali alina okubeera nga campaign zino zaawukana zitya ku by-elections campaign ze mwakolanga. Wekyawukanyira ku by-election eneba it is national. Kiba kinene nnyo nti amaanyi tegaba mangi nnyo nga mu by-election kubanga by-election forces ziba nnyingi. Kibanga abamu beegatta bayinza okugamba DP yinza okugamba tuggyemu waffe tuyinza okugamba NUP tuggyemu waffe oba ne kati nga Hoima olaba forces zaali nnyingi, Besigye yaliyo, Mao yaliyo, Bobi Wine yaliyo. So by-election egatta n'ababaka ba parliament ababa baalayira nga tebali busy. Naye kati mukana akalulu mmanyize babaka parliament bayita bakampoomedde. Mukana akalulu ke tubaddemu bampale za butaasa badde tebalabika nnyo. Kubanga buli omu abadde mu kalulu ke nga tolinawo omujja nga buli omu ayayaana president amwanikeko muki mu mmotoka tubadde nga tubasanganga mu bitundu byabwe okuleka omuntu atambudde naffe akaseera ne kawerera ddala abadde Honorable Ssegirinya. Abaddewo nnyo era ne wabanga abadde tatambudde ebiseera ebisinga nzitira okutambula ne mutabani waakwata live ze Apollo. So nja mukwongera omwebazaamu ak'ensuso Ssegirinya actually tutambudde naye ewasinga wonna. Ffe twatuuka ne tumugamba genda ononya akalulu. Obudde buwedde agamba kati kino kyekikulu n'omuntu omulala abatambudde naffe Lucifer Nakato naye twatambula ne Uganda yonna Lord Councillor yayitamu Sweet Mama bangi nnyo abaana abasinze okutambula naffe bakansala naye ng'ate ababaka ba parliament nja kwogera erinnya limu erya Ssegirinya sinti mukwano gwange ne gwe mbadde ndaba abalala bonna tebatambudde nnyo babadde nga batambula mu buno obufo obw'okumpi kyeka tebadde na mafuta kyeka amafuta kyekibadde ekizibu oba mipiira gya mmotoka teryamanyi. Okwogerako ku nsonga ekwatwalaba mu campaigns eza by-elections okuvira ddala ekyaddondo ndowooza ezimu ku ezo ezaali ez'amaanyi ennyo simanyi bintu byolaba ebifaanagana ebibaddewo mu campaign za by-elections zonna ze mwatambulamu plus this national ebadde presidential saako n'okunoonyeza ba MP akalulu ebifaanagana bibiri sirabawo kifaanagana byawukanira ddala ddala tewali kibifaanana sikirabawo mwami wamala tewali kifaanana campaign z'emabegana zino ziriwo kubanga campaign z'emabega naliko omuza Dr. Kizza Besigye bw'abanga tugeze agenda nti wano tugeze wano ali ku Muganzirwaza era ajja kuyita mu kkubo ettuufu. So zaawukanye tizo zaawukanidde ddala zinde zitusisuza okubanga twambala ne bulletproof zaawukana sinaziraba abantu wonna tewali wezifaanana tewali ate okumanyanga nti tewali n'obuwagizi bubadde bwa njawulo si mukadde si mwana muto si muvubuka ekigambo nga kiri ekiwakiri atamanyi Kyagulanyi ayogera Robert. So at least tewali zino njawufu era zo zijja sigala nga zoogerwako mu byafaayo kubanga tewali campaign gy'oyinza kugeraageranya n'eno sigirabawo nze. Sauda okutunulyako ku bantu abaali basuubira okubeera nga babeera wamu era abantu bakyogeranga nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine bangi bajja kumukozesa bukozesa era kiyinza okuba nga kyeyolese nnyo nti essaawa eno bangi abayitamu ku baka bwa parliament nga mazima gali nti ne kukiwamba abantu ekiriwo oba okubuzaawo abaana ba National Unity Platform abasinga abayitira ku kadi y'NUP basirifu okyogerako kisawuda kati mwami wamala gwe basuubira kwogera ki tekisoboka tolina gwojja kulaba taliyo bonna bayaayi kyekyo ani ate anti zera ze njogera ebimu era abambi baba bataagala kuwulira that is it kubanga nze mu bintu byonna ebbanga lyonna bintu bye tulimu omwaka wa parliament obanga tulaze ekifaananyi kituufu then ani agenda okukiraga nja kuwa example wano Frank nga afudde twatuuka mu lumbe tulubaddemu okuva kiro kyonna ne balyoka bakeera ku makyabe Masaka bonna ne batandika okutusumbuwa tutadde bazijjawo bateeko buli omu ayagala kutuula mu maaso Bobi Wine atuula abo bo tebalina era kyeba era abantu abaliyo nga mweza nti olinda mbaka wa parliament muyinako babakuba emiggo tewali bali mu kwebuzaabuza bali mu kwefuula bize amasimu tebakwata bali bize
babaka batono nnyo nze benda babali actinga nga Mukasa Rosias Segirinya Simubi Agibeka Kawalya ya naye abasinga era olaba sibogeddeeko manya tewali kye bagamba bantu olwo kitwalawa ekibiina kuba tujjuka nnyo mu kubawa gundi okubawa card okujja okubawa flag okiikirira ekibiina bangi nnyo babanonyamu ekya loyalty oba okuyirawo omubiri ekibiina kino lowooza ekibiina tekigenda kubeera nga kikireka nga tekina bantu ebbanga lyonna ffe ba activist era nange mbakubanga neesimbyewo simanyi oba nandikyuse oba nandibadde ntya naye ebbanga lyonna omuntu kasita ayitamu tomusuubira nnyo kyamaanyi era bwe bwenyi oyo abamanyi era ebbanga lyonna bagamba awuliriza nnyo ate omuntu ateesimbyewo era ffe abantu abatayina bifo yatuwulirizanga nnyo ng'amanyi sinti nali saagala kubanga mmanyi kyekitegeeza omuntu okwesimbawo bawo oba ogenze kulya kampoomedde oba ogenze kutuula ku mukeeka kaweweevu nenze nagamba ku lw'obulungi lw'Abannayuganda twagala kino ekintu ekinene era kyova olaba nze nkusigala ngamba nti teri kulayira nga Kyagulanyi si ye pulezidenti ate otya ate olayira otya okusirika kw'abano ababaka ba paalamenti kutegeeza ki Sauda Jamuli nze sikulabamu abo sibateekako nnyo bwongo wamala sijja nakulimba nze buno obudde ntunuulira kati kiwamba abantu aliwo abantu abali mu makomera baganda baffe be baasiba teri yali avuddeyo n'akola na statement ku peegi zaabwe gendayo zireete wano tutandikire ku yaani alandise wannyana tutandikire ku yaani njagala otunuulire ensonga abaana bonna bali mu makomera bali mu kuvunda ttiimu yonna okuviira ddala ku nubiyaniri gye bakwata ekalanga ani yali ajogeddeko wano baawangula omanyize temunkwata bubi nti nwana babaka sigenda beesimbako wabula nze njogera ebyo mwate abamu bye mutaagala kwogera ate era tewali ajja kwata mugga nkube kubanga kyekyo kyenjogera kyekyo ekiriwo oba okitegeera ng'oyagala olaba nti bo baasukka ku kyetuliko wabeewo kamera nga Kyagulanyi ali awo ayinza n'okugula naga nti ntwala abiri gaago vaawo nyimirire wooli nabalaba ku Franka abantu tebagula bimuli bajja mu kuziika oba bali bamituziika musiraamu bagula ebimuli byenna abaka palamenti balaba edduka bagula ebimuli awo wennyini we tuli ebyo twaleese ffe ebimuli by'abaana bano abateesimbyewo abaana abalwanyi bana babasecurity bakolanga ne Franka aga nkiguze emitwalo 10 kiguze emitwalo 15 kiguze emitwalo natuka kiseera nembaleka etuba tunuulira nga buli omu ayagala waakiri bamulabe ng'akola ki ateekako ekimuli bwebyo bakampoomedde so saagala nnyo bantu babateekeko gundi kubanga tebalina statement gye babadde kukola eriwa wamala gwera nga bw'okimbuza nawe okira kati kankuwe kazibu wekawempe banna twawagira oli banna esimanyi sijja kwogera bingi ne kati omuntu nga gwe obadde okulira ekitongole ky'abannamawulire nsuubira okubaawo ekintu eky'amaanyi talina kyatugamba oyo ate emirundi president gyayise abantu kyekanakomula eguni omulundi nga gumu n'amasimu takwata wano mukulonda bakansala Kampala wano oyo teyalonderawa wamulabako amawulire gamulaga nga alonda ababaka bonna asinga balonda teyalonda ali bize naye nga ate nkusesa ekyamazima ate mu Kampala abaana bamwagala nnyo oyo ne Segirinya era yandibadde atwala okwagala kw'abaana nariya kazibu oyo n'akola ekyo abaana kye bamusuubiramu toyita nzo gyogenda oyite kuba bagonza bakansala gwefunayo bakansala b'omukawempe South ogere ng'oyita yes yakugambye nti akola atya webale nnyo takwata simu yalwala omukyeka mikono gyafuna amabwa oba akanyigo bakatya tiri amanyi soogera nzi sibogerako binaye njagala batunuulire abo abaana ababaddewo mu mbeera eri batunuulire ensi bo baleke kwefaako nga bo mwami wamala bano abantu nno nze nno nkubuulire nze ntuuka ekiseera lwakuba oba ndi mukoowu bukoowu ntuuka nga ne weboogera nga mbalaba mba njagala kubakuba kibooko naye nga mba sirina buyinza n'omuleka bulesi n'ayogera n'akulimba ng'olaba akulimba n'akunnyonnyola nga titalina nga tewali kyakunnyonnyola tewali tasakola statement eri makulu. Sauda, don't you feel disappointed kwabo boyogera nkulaba nti bwe tuba twogera mu kumakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abatakumanyi nti okumakinga ekibiina kineeno okutandika ddala mu people power ndowooza oli omu kwaba abantu akulika amanyi gange mangi yes don't you feel disappointed mu bantu ba people power eva muffe bannaaluwa
fe bannankyukakyuka nze omu tosobola kwogera people power n'omenya amannya 6 names nga temuli mu linnya lyange ate otya ogenda teekawo lyani awo kati bw'otatandika na linnya lyange oleete babola jeni basala people power nga tuvudde ku bino tusoketekeni yupi wali okutandika okukola ekintu ekyatusobola kumenya mannya 10 temuli linnya lyange era ze bwendaba omuntu ali mu kuzannyazannya mu kintu kyetuzo tuzimba ebbanga oba tolina kyongamba era bagamba yamusobola ali ogu kyagula tosobola tobongamba ki nga ze nkulaba ng'oli mu kuzannyazannya oba tosobola kubanga kati nze wamala nina abaana bangi nnyo abaga mwana njagala mbeere nga Sauda bangi nnyo ng'ogibaza nga kati nze nsobola oyita njagala lumu oyiteko mu tawuni nange olanga buli omu musanyufu nga okitegeera naye oyitamu n'omubaka gwe bakalonda jaga mwatusala tolabanga momentum y'abantu yakyuka mu kulonda ne mu bakansala nti abantu abalonda ba MP bagwamu amanyaga n'ababaka betwalonda tetubalaba era ennamba eyalonda bino ebifo ebyali bisigalidde bamalanga kutulaba ng'olwo tuvuddeyo tugende tulundi noyingira mu magalagi omwo muwandege tusimbira yini tukkirire ate gino kasita oyogera nogenda nga bakugoberera n'olusinzi golondera wanti zanondera wali mu kasaawe nondera wali nobaga kale katufune wano mugire mukole ki tulonde tugire nogera n'obanyumiikiriza oli n'alonda naye ng'akulaba naye ng'ate yandibadde ayanguyibwa singa omubaka waba yamuyiseemu kuba oli mutuufu nti akalulu bwe kaggwa ababaka kasita baawangula akalulu ka gavumenti ez'ebitundu ababaka abaalondanga batini nnyo abaddamu okulonda bakansala baabwe nga batono ate nkulimbi balonda wandaga we balondera banga batini nnyo abalonda kubanga tulina n'abaana baffe abaali mu makomera tali mubaka ng'omwana ava mu constituency ye yayimirira n'agaa nti kati bane tukolewo olukiiko kakati abaana tebaliiwo tulabe engeri gye tuyinza obbalondamu tebasakola statement wamala nze siri kubavuma nno naye nze njogera ebyo bye mmanyi abamu bye banditidde obba kubanga nze era tebalina era tewali era nze nsaasira nnyo pulezidenti wange bambi Kyagulanyi lero ntuuka nemutunulira nenkola nti eŋŋamba oyo omusajja mukama yasinga okumanya kubanga ekintu kubanga ensi yonna ekutunuulidde si kintu kyangu ate okubanga osuubiramu mu banno beoyinamu obwesigwa ate nakyo si kintu kyangu kati buno obudde balwanira bwa leader of opposition ffe tetuli ba rope we are not leaders of opposition kubanga twawangula bali mu kulamuza bifo olowooza bampe komiti kyene baamu omudidi bye balimu nze nno nkubuulira ebyo bye balimu naye tenanama kugamba naye olowooza nga ye we yatandikira eruweero tuyinza tutandikirawa oba kitegeera tewali ayina obwo bwongo bali mu kugula kati mataayi batumiza ddengo eziveeyo zijja bakoze batya so ebyo bye balimu ate nze buno obudde situnulidde nze nkimanyi nti mu May president aba alina okulayira kati ekyo kyentunulidde era waba talayidde nze simanyi abamu kyeka tuyinza okukutuuka omuntu ayinza okwebuuza nti Sauda kyeyinza okuba nga awamu oba waliwo ensobi eyakolebwa nyinza obutagiteeka ku ggwe naye akakiiko koli aka NUP akali kalondamu abantu kuba amaloboozi g'abantu gavangayo mangi nnyo nti abannaye ono mumumye kaadi ne twali tusuubira ono but olwokuba baali babawuliriramu ne bagenda mu maaso ne batwala oyo era ne balonda oyo omuntu gwe mukoze ki gwe muwadde kaadi tosuubira nti akakiiko banaabalala badisappointing abantu banene okuba eri abantu be balondanga nze nja kugamba mazima Royce Mbogga yali mugobedde kuva bwe yafuka guild president nze yasookera ddala omukyaza ne kampeni zonna ze namukyaza kasita yamibwa kaadi omwana n'abeera frustrated and up to now abuze tosuubira nti waliwo ensobi ezaakolebwawo nga at the end abantu batufuuse na disloyal y'ekibiina ekigendo kivumaganya president yateekateeka oyita abantu abo kubanga Roy really muntu waffe nnyo kubanga kati tuli mu university elections zatandise ate Roy yehead naye talabika kati obuzito bwonna buli wangi era oyogedde ensonga era oyogedde n'ensiriikirira nti nze emmotoka nga nnyimiza ne bendi nabugane ntubigenda kukala oba leero tunajjawa tunakola tutya kuba kati ngazo university twandibadde nga tetwetaaga nanoonya principal
ontegera bulungi angu omubaka gye nagamba kyekyeetagisa ki nti kati ngeri gye tumamu akampeyini nga twedagayo lalengeemu nga ntono naga kati ebyuma mulimu abali bagula n'ebyuma nga byabwe dda nagamba wadde ebyuma mukole drive mukole ki basirika simanyi oba mwe muba sibalaba ne press conference zibereka mwokyawo gwe toziraba zakyuka nga muli wantu nga 8 baga bali busy nga waliwo abaana balala bano naye nga abantu abakulembeze nga tewali ebibirekawo ekibiina Saudi tewaliwo ekikireka kibiina kigenda mu maaso ebbanga lyonna wamala okimanyi bo bakampomedde bwe batyo we beeyise okuleka abo abatabamanyi abo bo bambale za butaasa bo we batyo abo basikaati za lasitiika bwe batyo obasuubira kukola ki yeyo necha y'abantu bonna omuntu yenna akasawo esimbawo nobanga olemereddwa okukola obuvunaanyizibwa abo ng'osuubira nsi kugamba ki tukimanyi bonna tebannafuna musaala nze omu abasinga n'okukimanya gwina kutandikawo mu meeya mu junia weewatyo naye ate mbadde sibasuubira ate ku reactinga nnyo waliwo babeeredde ng'ate bali bubi nnyo kuba kati abamu bali bimanyi biba butandise okufuna busente n'ennyumba ennamba bagikuwa nga tolina ng'oli mubaka palamenti naye nga wadde tewalina kiriyo nga wajjula kamwe banatulaza ne covid nga bangi tolabako n'omu bantu bagenda kufuuka omugugu eri ekibiina tekisobola tebasobola kuba mugugu munange nno ekibiina tekiyimiridde ku babaka okitegeera bulungi ovanga ku kibiina ekyamaanyi ebbanga lyembaddewo nze kakyambaawo sirabangako opposition eyingiza babaka okitegeere nga n'ekibiina tetunaba nakuweza mwaka kitte ekibiina bebi nuupu muto tukyamuwa namata kyali wakusiba pampa so nolabanga bakansala omuyeye gwonna kati okimanyi nti bakansala beolosesiri abasinga bali mu senior 5 bino mbyereka abaana ewaka eno lokodawuni abaana be bakansala era bamubaziyo ku masomero tugenda bagamba nga abaana babaleete balayire alakawo nyine banja okuza Sauda kino kitegeeza kikwawe tutunya history wa Uganda ngovuddeko biri ebyenkaaga like UPC we yatwala ebibiina ebingi mu abantu abangi mu kikole gwanga olukulu bwe tutandika mu 1996 after okola constitution ene eriwo teri kibiina kyali kitutte ekyo opposition bantu basukka mu 5 mu era NUPS abakoma kwabiri kitegeeza ki gyoli gwenga omuntu azameke nga people power NUP kitegeeza ki gyoli kituwa amaanyi mangi era kitulaga nti tuli b'amaanyi ekyo kyekikulagira ddala nti twawangula akalulu kubanga bali emirandire emigumu gyonna twagisiguukulula gwe wali omanyi senninda ayinza okukubwa enambulera giraba edduka mbuyaga yennyini Sauda nze omwe yali akkiriza nti senninda akyalina emyaka emirala nga 10 kakati nze nga bagaye kaadi yewakiso nabagane akubika oyo bwe ntyo nagamba ajja kukubika nkugambye enambulera abantu bayagadde enkyukakyuka wamala abantu balonze abantu nga abantu omuntu bamala okulonda ne bagendeka ne beebaka nga mwe mubagamba agenda kutali center kati mulimu abantu nga bali tebasuubira naga newe kantekeeyoko ebipande kati nja kwogera ku muganda wange Julius Katereggawe Makerere yalina ekipande kyaki kati lodikasa naye oponenti we noza yakubisa ebipande emitwalo nga 5 kati Katereggawe nga bw'omulaba kati babagonza bonna so abantu bayagadde nnyo change naye ate abantu bali little bit balina kye babadde batusuubiramu ekyamazima ekikyagaanye ddala kitufu abantu olowooza abakulembezano be balonze kuba abantu munange kyemwabagambye kyebakoze bwejja omugamba people power nti bwemubaga nti tulonda gundi era bo bakikoze kyebabalondedde olowooza munakibawa badde baagala tubawa ekiwamala nokyenga nti abantu bo baagala nkyukakyuka nti bweba service delivery nti enguudo ezadde zitazimbibwa biti nti wetwagala okuyiwa omubiri tuguyiwewo abantu bo basuubira nti ebiremye NUP egenda kubeera nga mu kisanja kino ebakolera nti baba bakka baba kansala bakole ebyenyini ebibasuubirwamu so pose name kati n'abawa
kyebasuubira ekyabakubisa akalu abantu bano kuperform kakati NUP si egenda okukola oyo abantu gwe bateekamu obwesigwa yalina okukola ki so se NUP kati nze ndiwe NUP ate nze ngenda bakolera ki nze bantumawa mukazi wattu era omusango otya noŋŋamba nti nze sina renti ate kuki tewatumanzi ate nammwe abantu abalonda ababaka bannaye abantu otuuke waseggirinya nga badde olina wajjudde wati obuvunaanyizibwa ate muleke nnyo ate kumenya babaka ate gamba wolerezeemuka muleke nnyo okubamenya nti olumu n'emirembe gijja kukola ki baggwako n'amasimu bakole ki n'amasimu bagajjeko so ebintu mulibamu ensonga ezisoboka okukolebwa naga siina mmere siina kino abantu abamu tebamenya lwaki twagala change abamu balowooza nti Kyagulanyi agenda teeka emmere ku sowaani taliyo president aliteeka mmere ku sowaani yo teriyo president agenda kwoleza ngoye ng'otudde awo just tuyine omwenkanonkano gwe twagala tutuukeko ng'abantu so nammwe abakulembeze banaba tebakoze tuweetaaga mulinda nti tetujja kumuzzaayo oyo mwennyini musomujja mu vote of no confidence n'avaayo mu palamenti emikono 10,000 muginoonyi mugomu oyo aveeyo kubanga gwe wamuteekayo era osobola omujja abamu tebakimanyi bw'olaba omubaka nga talabika oyo jjayo kati palamenti mulimu omubaka okuva lwe yalayira baali bagenda namufulumya sipiika nga talingirangako mu palamenti nga takiikangako lwe bamugamba nti ne sipiika enkya bagenda kuteekayo by election toliiwo yalina wabweru n'alinnya n'alyoka dda n'atulako mugundi era atulamu ogwo gye mirundi egi ebiri kati abo ababaka bwe batyo vote of no confidence mututuukirire tubabulire ekyokukola yenna anaagaana okukola bane ng'oli mubaka wa nuupu nkugamba ebigambo bino nze nja okukulemberamu olwo olugundi olwokuba nga tokolera bantu ng'ate be baakulonda togenda kuvumaganya musajja Kyagulanyi era tetugenda kukkiriza wano mubaka agenda kuvumaganya Kyagulanyi bane Bobi Wine yatuleetera emisoso engule anti bamanyi baba banyiiza olwo yatuleetera bano abantu abatalina kye bategeera aho tetugenda kukkiriza abantu kutuukawo kuvumaganya mukulembeze waffe era yenna analemerera okukola nga tugenda mu procession entuufu ojjawo ti omuntu gwe mulaba gwe mutayinamu bwesigwa abamu abanagamba tekakati Sawuda oyogera bubi oyawula mu kibiina oyagala tukigatte tutya nga be tulina okigatta nabo tebakola okutulira ku nsonga abaana b'ekibiina kya NUP sinalabayo ba NRM abaki abasinze okuwambibwa okubuzibwawo ba kibiina kyamwe president yavaayo president Museveni n'ategeeza nti bano baagala kwenyigira mu bikolwa eby'obutujju ebyokutabangula eggwanga ekiwamba abantu Sawuda okyogerako ki boy kisuse ekiwamba abantu kisuse Justice Mukama oba akyatutaddeko n'amaani buli wengera ku makyanzi gwola nfukamira ninga Mukama nfuluma enju gwoba onkulembera gwoba onziza ekiwamba abantu kiri buli wamu kisuse ekiwamba abantu kisuse kakati bikola bya butemu bana abaana be bakwakira wano e Kalangala kati gwe utunulira abaana bikola bya butemu ki ebyaliwo actually tubadde mu campaign Kyagulanyi na campaign gyakoze nga police tetusumbuye yawooba sina wenjiraba kati ekyo Kalangala butemu bwali luddawa sina wembulaba nze obutemu just teekawo mbeera nti kunyigiriza nakulumya mitima kubanga bamanye bakwata abo Bobi Wine baba bamunafuyiza wamala njagala nkugamba ebigambo bino yali ate mugumu nnyo okusingawo era mwe abamanyi nti yali yagwamu mugumu boy yaguma mugumu nnyo n'okusinga ku kiri ate kye baali bakola ki kye baali balowooza ndi abamu bayina baali balowooza nti obayinza okunafuwa we babakwata enkera yalumba saidi z'ebusoga nagenda n'akola campaign waddako n'agenda egundi n'agenda ebukomansimbi n'empigi nagenda n'asigala ng'akola ki ng'atambuza campaign nga awo ate we nali nsuubirira ababaka n'okumwegattako mu nnaku ezo era yatambulanga n'emmotoka ngezi kuba nze nali ntambuddemu nga ina nga siriiwo n'obuvunaanyizibwa bwengenze saidi z'e Dubai saaliwo bwe yali ankwasizza so naye era olaba nga procession eri yali ennene ate si bweti bwe yali
Muzaako okikubanga mwafulumiza olukalala ndooza luliko abantu abasoba mu 248 abafulumiza. Kati batini bamanyi nga ye principal. Naye abantu bangi babuze ffe tufuna amasimu gano gonna kati gulaba nnyiga. Antu agamba mwami wange yabula nze ndi endo bamubuzaawo nogana. Awo ku kitebe kati kitebe ky'NUP ogamba wafuka human rights. Sikulimba actually ojja ogendewo ko bugenzi nga tamanyi. Waliwo abajjanga alina omwana ensingo yakola eti bamukwata taata we bamaze manyi mwezi mulaba tebamulaba munosanga olinga ali lubuto omwami wange ndudde okumulaba. Wafuuka human rights oba wati oba sente oba bakiyita batya ekintu ekifaanana oba ddwaliro oba kiki oba sikitegeera ng'oputedde politics aside kati ate NUP ate ensonga z'abantu ababuzeewo tebagwa ku kitebe nti abamu otuuka onogaba bannange y'omuntu n'ovaawo ddiwa olina atungagana gye bali ku nnyabo n'osanga abakadde omwana wange talabika yabadde angulira emmere kikambwe wali kizibu nnyo kikambwe nga bw'okiwulira. Kiki kye muzzaako Sauda okulaba nti abantu bano bafuna obwenkanya? Tulina kulaba nga nakyemalira yagenda kyekyo kyokka kyekyo kiyinza okuddako tewali obadde wagatuzeeko ki singa ababaka banayimirira ne solidarity eyo nituyimirira nayo ne bagamba nti twawangula akalulu kaffe oba tulina simanyi president ye nga ye bwakiteeseteese naye really to be honest tetusaana kuba na balidovo bano bannankabirwa bwe twakuba bano basekandi tuzaliddwa be ba MP ng'ogamba mbu wawangulawo akalulu bane n'ensi eraba bannaye nze wamala katika nkubulire na supervisinga 7 districts gye nali nja kugamba ebigambo bino nti mu mazo 7 district Museveni yawangulamu just 1 constituency kubanga buli nkugamba ebigambo bino twawangula yonna gye nali na supervisinga 7 era ze bagezangako nnyo nga bawulidde nti ndi wano nga tebamanyi bwena nga batunoonya ffenna twakuuma kalulu era njagala okugamba ekigambo kino Kyagulanyi mulabe edduka. Sauda omuntu ayinza okuwulira ekintu ekyo n'akiwulira kizibu nnyo. Bobi Wine ekitono 7 kulaginga 14 Budaka Butebo Palisa Kibuku Tororo Busia Kalamojja ne Buku nga 14 ezo wa supervisor okulanga akalulu tekabbi zonna zali under me nsasiro manyi kye naliko ensi ewulire etya nti form sizirese Sauda bamuguze form zonna za district omusanvu zonna ozirina nezo okuzituusa e Kampala ffe tumanyi kye twaliko ffe twatukanga bamu n'oyambalako ku gomasi n'ogira n'okyuka n'oyambalako ku sharia ogira n'ogijja nga ogezaako okubuzaabuza enfaayo. Nze nayingira akakalulu ngamba nti kyonna kye kiri nkayingidde njagala kalulu tuze tugamba abantu niyo tukakuume niyo biki kati nkalimu ate nalyoka jampa gambye nga baŋŋambye nti ngenda side eyo nze golaba nensiriikirira neŋŋamba banemazeeko ntya naye gwe manya nti akalulu tewali mwana yajjula mu kalu ka Kyagulanyi olaba enalemu baga nti baba wa mmere buli omwana waffe yali twalina ba agents Sauda omuntu ayinza okubuuza district omusanvu wazimaaninga otya okufuna DR forms na buli kimu mu kalulu awo oba olaba Kyagulanyi yakubanga campaign buli lunaku district 3 nga basobola omuwa district yesooka tugeze nga eri wano district eddako nga eri Masaka district eddako ng'egenda kubeera lya Ntonde oshegera kyenkunyonyola so nekibanga bwe tubanga yakolanga ekyo kati atenza okuma nali mu gundi yemu nali mu eastern gun nali mu region yemu so okuva wali ng'obanga oyitidde bwoti Palisa ovuga n'ogwa Butebo n'olega n'ogwa Kuumi wali n'osalamu n'ojja n'okkirira wali n'oyambuka ng'oli mu Kalamojja waggulu olunaku lwonna nga tuli mu kulipressinga ba agents kuba buli district twali tugifunidde emmotoka eyamo nabaani abalina okukomandinga ogwange gwali gwa overall abaana balidde kyekitana bakubaawo abaana bali polling station kyenyiza okuba nga kyenakola kyakulaba nti ate ekintu kyenasinga okusitukiramu ate ennyo tari centers kubanga ffe batuuka ate ne batutawaanya nnyo bampale za butaasa bisiraani bino batusumbuwa nga bagamba olina okuba nga olina covid certificate okuyingira mu tari center ekyo kye bataayogera
netutuuka nga tulina ebbaluwa kubanga president yakola ebbaluwa waliwo gye bayita appointment letter ekukkiriza okuba agent ne wabeerawo n'ebbaluwa endala ekukkiriza okubeera ku Tari Center ne tubayo ebbaluwa ne bagigaana so twasanga obuzibu bw'amaanyi naye era ku lasiti era ne tukimala abaana ne bayingira bennyini abali nga mu Tari Center kati ze kisinga n'okuneewuunyisa ndi mwami Byebakama yagenda okulangirira akalulu ng'ekyamazima tebanabana kumalako ab'MP okimanyi bulungi ti MP bamala ennaku 2 nga bali awo ku Tari Center kubanga basooka kaluka area MP ne badda ku woman MP ne balooka badda ku president balangira president nga ne general district nga 2 woman MP ne area MP bakyali awo bakyatereza computer manya atete ziko nibagamba temwe mukugenda kukozesa ki era we nebuliza nti bo balina system ki eyakola ebyo kubanga tetufina twali off ku internet obo ntegera bulungi ate omuntu agamba can we see whether we can send WhatsApp kuza ate ekuleetye yammwe nga byonna bifune baleeta ekyuma bitwalina tulina okukozesa ebyuma byabwe ebyo byafiira wolera ate waffe tebijjenali tebyakolerako ddala ate tebikola nga tekuli intaneti bikola kuliko intaneti kati gongamya nti akalukali kamazima na bwenkanya si papa yakuba omwana amasasi ettololo n'afa ku polling station era Kyagulanyi bakugyawo omusango bujuliza obumanyi buli bwe buti tugenda ku ky'omusango Sauda omusango gwaggiddwayo omuntu ayinza okwebuuza ate ensonga kitwali tumanyi mugenda kulabisa abasajja up to the end akalulu tutegere nti ddala kituufu kabbibwa paka omusango we bagusala kubeera abantu badde bo basuula tebajja kugusa naye kibadde kyakulabisa kuva ku ntandikwa paka ku nkomero y'omusango Bobi Wine abalabisizza ekimala kikinga bululu kati ate bakwatibwawo abate bakwatibwa esi yaabwe ate oyinza okukwata gusa ate bo bakwatako otya bamala so Sauda instances kyendala akalulu gye kabbibwamu obujulizi bwonna badde muleeta mu kooti nga nawe okukasiza nti akalulu kano kabbibwa akalulu katera nga mu byalo watuuka nga polling station tugeze nga babala naye bamala okubala abamu nga bakkaka abaana okusayininga ku DR4 mbu tusevinga obudde tusayininga kwa tujja batujuza mbujuza nga tukola ki kati nga batukubira nga batubuuza gwe abantu bakuma akalu ka Kyagulanyi tebali nga babitundu kati tugeze ababudaka ate be bakumanga ak'Ekkalamojja ab'Ekkalamojja ate be bakumanga akawa polling station ziri mmeka ebudaka polling station ziri tugeze 124 abamugamba ino budaka mugakali abakweni nga mulera ne bakuma akabudaka ababudaka ne mukola ki so nga obato bamanyi okitegedde nga n'olulimi lwoyogera tebakola ki ati mulina kwetereeza nti gwe buli kyokola kyonna very strategic young man Kyagulanyi mulabe edduka tomusobola vina yatusukka bwate bwe yakikola ndowooza abantu abakuma akalulu nga baamu bebe Kampala ne Wakiso n'ababaka bennyini aba paalamenti teyabavunaanyizibwa obwo kubanga yakimanya lwe bamulonda lwe bakola ki tebagenda kuba na budde bukuuma kalulu ajja kuba afa ku DR4 mukudduka ku Tari Center kumulangirira awo nona awawukawo so akalulu kakumulwa bulungi nnyo naye Mukama era yatukuuma sijja kulimba gatuyitanga ku mitwe bwegati fetwasulanga mu hoteri twagenda n'amasepiki nga tusula of course ebanga kamba Sauda mwatambulanga n'amasepiki gamu mu buutu nebanga kamba ne mukumumulira ekiro nemunywa ne muteekawo tenti ne mwebaka tefe tebasulako mu hoteri ate babazitugaana maama fane tuzirina ab'NUP twalaba Kyagulanyi nga asula kukuba ebbanga nereronyeza akalulu tetulina kyetulina wano so anyway for security purpose fe twasula mu hoteri zaabwe twasula mu kubanga era zaabwe omuntu ayinza okwebuuza kakati kiki kyemuzzaako mwatugambye kooti y'abantu kooti y'abantu kati yegenda okusala omusango gw'ensonga okwawukana ku kooti zateekebwawo zimanyiddwa era omusango natera omukulembeze kennyini anatera ofuwawuzi tulinda omusango guli guveeyo awo kooti namule abamu bakiraba bubi
ambaga lwaki yabujjeeyo abambaga lwaki yatumanya genda balabisa tubalabisiza ekimala kakati twabamaze kati bintu bidda mu kkooti y'abantu abantu basalewo abantu balonda Wamala abantu nga balonda Kyagulanyi wayimirira nga polling station eyo mu byalo so baku kati nkuddamu ebigambo bino ne batugamba nti Kampala, Wakiso, Mpigi, Masaka tuzijjako tuziwaabe naale nti tebagenda kuzibala babale district esigadde billa tumukuba nkubalidde ekyangu Kampala, Wakiso, Mpigi, Masaka sibanga mu class ofuna bulu kati zo niwe bagamba nti bazituwadde tetuzibala tubale ezisigadde wallahi billahi tallahi tainawa tukubiyo muyayi tuli waggulu kyakubuli kyekyo kati atoba Wakiso jinji hasinga ne Wakiso okola obulungi okitegeera nizo Wakiso ninga mu kyakuna nero kuba bamanyi nti Wakiso ate teyabubala yabunyiga ati era bonayo n'otunuulire wantu Kyagulanyi singa ofuna obululu kiri mu Busoga sitani bamulonda bambi kaali kasi wali wasava baaba Kampala mvula Kampala afuna obuluki wali kiba balonda naye ate Busoga ezo zonna kabuli era bakadaga bayitira ku Lugwala bannakabula bakuba ttale enambuleera girabe edduka temanyi mbuyaga buli omuyaga naffe tugitya ogikwata eryo be bagiwa ne bagizanyiramu n'ezitowa abo ne bagwa eriyo abagifuna nga tebagala kudda kunoonya kalulu abo nabo baagwa naye nga weevu yali y'amaanyi kakati abantu ekibuuzo ekikulu Sauda nga tumaliriza omuntu ayinza okwebuuza nti Yesu atugambye dda mugenda kulayira mu mmeri ekisanja kyaba Kyagulanyi Ssentamu tukisubiremu ky'okwawukana ku kya Dr. Kanukiza Besigye kuba naye yeerayiza njawulo ki egenda okubeerawo kuba tugenda kwerayiza bijaba bya ddala bino bye tulimu bya ddala Wamala mugenda gende kukololo babalayize Sauda bino bye tulimu tetuli ku plan B tuli ku plan A so bino bye tulimu bya ddala kololo gye tulina okulayirira ate simpaka abya ddala Sauda bino bisasana okusiza nti mugenda gende kololo Saabalamuzi obaani ba alayize President Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bye tulimu si bya kusika muguwa tetulwana nti ate gwayogerako nti gwe Gwen yawangula alina kuttibwa ffenna tuli bakufa naye gwe nojja n'okubanga abantu amasasi n'onotta abantu simanyi oba n'olumu Museveni amanya ebintu ebyo obuluma batamanya nti abasajja be batuka bwe bandikomye teryamanyi bambi ekitta abantu kisuse balekiraawo okulera ejjalayira era nze nteredde ntende manyi nti tulina olayira kubanga manyi nti twawangula si nze nzekka wabula manyi Kyagulanyi yawangula esi yonna ekimanyi Wamala esinga watambula naye Wamala wandiga ekyenyi kugamba kyekituufu nga tuvudde mu lwali kugambya ebyo ebifo abantu bakugambanga twalondanga gundi enale mu bbanga lyonna nali ku Kadama primary school nga Museveni yalina obululu 7 nga Bobi Wine yalina obululu 5 nkaaga mwaka Kadama erinaanya Budaka ng'oyingira yamukuba flat kyogamba teffe twakolawo tutyawo Bobi Wine yanoonya akalulu mu abantu bonna abeesimbyewo ani yanoonya akalulu nga Bobi Wine bagabanga district 3 y'omukulu yamalanga ne wiiki nga tanoonyezza kalulu yakolerawo kampeni wazirabako omusajja yatambulanga eggwanga nakayita ababaka abantu b'enaale mu bitundu abakulembeze ne batuula n'ababuulya ne bayongerayo obubaka eri mu district yatambula tukiraba ne bayongerayo eri naye mwe mwatuuka mu kikyo kyennyini twakolanga district yes mwami byabaka Maneze Envizi byeyatuwanga district yes
bana basajja bakuleeta obusungu n'olya nga toyinza n'olya nga twandyagadde oyise muntu mukulu maaso naye ng'owulira okufa obusungu ng'olaba akola ekintu ng'olabira ddala nti alimba n'omwana omuto kyalabirako ddala ng'owulira obusungu bukutta naye kyonna kyekiri Okay, tumalize n'ensonga ya abantu kye basinga okutya mu kiseera ekyo kiyinza okubabeerera ekizibu nti abantu bamwe abasinga batandise nadda okugulwa mweteketetekete mutya ensonga ekojja kwesanga batutuuka makati w'ekisanja nga temukyalina bantu abaawangula naye nga okubagulwa dda okusangika ku babaka ba paalamenti bakansala oza mulina olugendo. Simanyi lwaki emboozi enyo ngifudde nnyo okuba nti ababaka tebawaniridde nnyo. N'ongamba ababaka bakansala n'abakulembeze bonna kuba ye President Museveni abasinga bakimanyi nti ayimiriddewo nakugula abantu. Nkuddamu ebigambo bino. Bonna balaba nga bangudde nkagamu ne balodikasa bangudde bameka bonna ne we bagenda. Tewali. Ate wali ate bagamba ki? Kati bayongeddeko ki? Kale baawangula kati muki. Bongedeko ekibiina kati kyamaanyi kirina ababaka mu paalamenti kyekirina Buganda ekibiina bammeeya lagizaku gavumenti muzirina Mwai Museveni bw'abagula byasuubira abaaba weekends buli olaba kisoboka nga bwetuli okuleba nga zibanzisi ojjala nti bakibooko so tomusobola kukwata kkubo lya DP bino balimu emanyi bibayira mbirala tulaba nti DP bloka bwe yajja bagamba nti kati DP biki abaana bali mu NUP wamala sibi ebiri edda politics woli owedde ono wanjawo sibula bakola Sauda ana wajja kubira Sauda tumalize program sibula wenda batulaba ku Uganda yencha era nga weri Uganda yencha nja kubagaliza ebirungi bingi tuke tutambule bangi mwagwamu amaanyi abakyala bangi mweddemu amaanyi naye nsaba tutambulire wamu abakyala nja kubagaliza Women's Day ennungi zeno nandirowoozeza nti fena tujagalize bakadde baffe kati nganzi nosinagwe nja kujagaliza okuleka eyanzala omukadde maama so nja baagaliza ebirungi bingi era nsaba Katonda abankubi bubaka kibolekera Mwai Museveni bubaka kibwomuwaayo mu kaseera kano singa aba alabye vidiyo eno bubaka kibwomu ye bakekyabugazi alowooze ekiba kizze kisina bakalonza mu ekyabugazi ekinajja mu kyo kyabaa ye Sauda omunegize ekyobutagulwa bangi be baguze simanyi gwokyalina omutima guli ebisaide tozaagala kati wamala bbanga lino okyazizza gwokimanyi mwesisirizaala nzokimanyi nyanto ebbeere emineemu kakati Museveni agenda kungula azaawo ebyo byeyatwala oba maama wange yazaala omwala oku kakati gwonsubira alina essanyu kati angula agenda kumpa ssente mmeka omanyi nti ekintu nze sikiraba newakwata agenda kumpa ssente mmeka agenda kumpa mmeka kati nange nkubuuza nti gwe okuleka ng'olina ekizibu alina kugula kati nga gwe bulungi kiwulyokke kati nze kati mbuki era tewalina muwendo gwogulwa Sauda talina atangula ki agenda kumpa ssente mmeka kikyoliko akakuza bulamu bwange tasobola yazitidde mu Arua kale bannange simanyi omutima gwensinga ogubikulooti ne Mwai Museveni n'omugwako omukola ki nga muli awo muli mulumu bantu babalimu eka Sauda ku bintu byakoze simanyi Katonda yamanyi nze kuba nina obusuulu just simanyi omanyi kintu nga tekinnabaawo Katonda yamanyi era nze gawola nti nsobola nga Sauda otambula nnyo ekiro obutemu busumba gamba Katonda yatukuuma ne bwe mba nfudde ani atalifa wali olaba bino ebyensi muna ebitwemalizaamu bwereere bakuwa ssente olusa erinnya nerifa ng'olikoleredde ne bajja n'osigala kubanga tasobola zikuwa buli lunaku kati abasooka ozifuna bamulaba buli lunaku oba nga n'essimu tuzamukubira naye Kyagulanyi ojja kubeera wanaku ate essimu agoga yes Mr. President akukubireko ate nga sintimbu bwato bwali nze kinjagaze Kyagulanyi newenkwata essimu nemukubira nga mbadde mweraba hello Sauda madade simyo ebadde etya nti ategeera abantu bonna kasitaba nga akulabye era gwe noba nennaku eddoboozi oba yalikutte dda newokubira ku yange wasuza otya mukama wange agayo wamala ogamba ki so ovanga ku muntu akutegeera kati lwaki oba omuvaamu ate ng'olaba agenda yamba abantu bangi nnyo mu nsi era ddala tewali
wala Yesu yatandise emboozi Sauda Madada bamuguze sente bitirivu kati omwana nankubira omwe yali ankyazizaako olumu nagamba omuganze siriiwo ndi busiya siriiwo bintu binazokola nagamba nga bakwadde miliyoni 5 muganzi faana zitya bwe mmala googera miliyoni 5 ogaaliyo kubeggulire ayazimpadde sukusode tosobola kugula era mu bantu basuubira okugula ne bagulanza mwenagazotambula muna olabanze nkuuma nnyo ekitiibwa kyange singa ekintu ekirala kyonna I respect my name kubanga ndikoleredde ate nina engeri wenditadde kati awo tonsuubirawo kubyononerawo wamala ndi muntu siri muntu wabuli abantu nga kyebalowooza mutima gwange bakuyita batya si munaku nnyo omutima gwange ng'okimanyi tewali muki mukakati president asaba kusamuka ntyo tekisoboka abantu bano abantu bebaali batugeze omuntu gwe bagula wali olina kumulabira mu kuuma kalulu bangi era ffe abamu beebuzaabuzanga kwakana nga tugeze mu bitundu gye baali babagala okukuuma akalulu so era nga omukulembeze ampadde olugendo okukuuma akalulu nali mu mmotoka nga omwana avuga naye nga nsirise nagamba ngaosirise naye nga sogera nga nsirise ne mugamba abumanyi saba Katonda ampa amaanyi tuli ku kintu ekisinga okuba ekyobulabe zinali ndalaga ndi mulwadde munenga ntidde ng'osooka noga ensi ewulira etya nti Sauda yabadde mu lutalo lwa sayidi eyo ddala fomu bamuteze ne bazibba agamba wabadde mu lukwe nali mukambwe asobola okukutta wamala ku fomu ya Kyagulanyi nali nkujjamu eddookoli n'endissa wali nze nkubuulira amazima nali mukambwe nyera nebaza Mukama nakuuma akalu fomu n'enzituusa bulungi ensi temmanja kati ensi emmanja ati ensi yandiradde emmanja nga njiriddemu olukwe ne sisobola fomu ya Kyagulanyi yali egula emiliyoni ezi emiliyoni wakola otya wazina bezi byomwagirina fomu yali yabbe gwe tokimanyi fomu ya Bobi Wine ogimanyi ng'ogirina fomu abana wagenda ngo bakimanga bambasitadde mukabina abamu kabazikwese zekinakolaga katufune emmotoka y'omusiri era zange zajjiro kuba namanya bajja kunsumbuwa oluka ne bayitako ne bansumbuwa nenyina lodibuloko zalinga 40 kuba nayitira gundi ffe twafulumako ne Kenya netugambirako ne ku intaneti twali siriyasi bya ddala Safaricom nata twali ku intaneti kubera mayinde kyebalikaawo tewali Sauda baneka kwata kadula